Kakati omwana golaba oyo mu katambi Kadaama era nga Kadaama oyo yamazeko kontrakiti ye bulungi nnyo ali mu kkubo mu nteekateeka emukomyawo Uganda. Yamaliriza dda n'okupaakinga suitcase ze engoye ze yazizinze buli kimu yamaliriza dda okukikola akomawo Uganda kontrakiti yaweddeko ey'emyaka 2. Kati boosi we gwakolera Omwarabu yamugambye yagenda okumukolera shopping y'engoye zagenda okwambala zagenda okugiramu ng'akomawo Uganda ku ssente za boosi we. Kadaama n'agamba bannange ndaba kukingudde mu bintu era munnange Omwarabu yatuukirizza ekyeyamo kye n'akolera Kadaama shopping. Yamukoledde shopping ey'ebintu byagenda okwambala ng'akomawo Uganda. Yamugulidde obuleega n'abumuleetera, n'amugulira engoye zagenda okwambala n'azimuleetera, n'amugulira engatto zagenda okwambala nazo n'azimuleeta n'abimuwa. N'amugamba ebyo by'ogenda okwambala ng'oddayo mwebale kubeera mukozi mulungi. So Kadaama gw'olaba oyo ali mu kusaba okulula ebintu bye bamutonedde byagenda okwambala ng'akomawo Uganda. Katukoyo bye bamugulidde naye Omuwarabu bannange oba Katonda yabobomba mu bbomba ki? Baboosi bamwe babakolerako ku busapurayizi nga buno oba n'engoye ze muba mugenda okukomerawo Uganda mu abazeegulira. Mu ngatto Kadaama ze bamugudde zagenda okukomerawo Uganda mwe mwabadde niigiina ze mwambala e Uganda Omwarabu ze yaguze. Kadaama ze alina okwambala ng'akomawo Uganda. Mwe muli akaleega akanene akamyufu kagenda okwambala ng'atadde munda. Mu bye bamugulidde mwe muli empale bwaguuga ziri ze bayita zikusaasira. Kadaama gy'alina okwambala ng'akomawo Uganda. Mwe muli n'omusaati ogwa sukweya omunene nga ne bakusasira babiri tegubatuuka baba batono gwagenda okwambala ng'akomawo Uganda. W'omulabira mu katambya wali mu kuzeegezaamu. Video kagikotooseko ogyerabireko nkusaba ogimpereka like video iyi. Baana mmwe muli mutya kaso nti muli bulungi bannaye mbadde ndi wala nkamange nanjiwamu ka online shopping. Alhamdulillah anti ndi waneeno mpaakinga temundaba mpaakinga essaawa yonna njolekera Kyaddondo ne maama leero myaka emeka tebankolerangako online shopping. Naye leero munnange kandetedde mbu uniform. Maama ndeteddeyo oluleega mashallah nkitegeera ze zinene engoye nne zigenda e Kyaddondo maama n'engatto ze zine zidde e Kyaddondo. Mashallah n'engoye alhamdulillah kyokka ngambe sinalidde uniform naye maama muno nga birabika nga bi uniform. Ngenda bambaliramu katulabe. Ziri bbiri olulenzi leero. Mashallah. Maama kiki kye tuliko? Nkubadde mma alhamdulillah munnaaye zino nno ze zidda e Kyaddondo. Kiki ekirala tulimu ekirala ate muli just receipt bane ngenda kunyuma nekaanekaana efaanana eng'oyo is it? Nyambalemu tulabe ze zino engoye ezidde e Kyaddondo. Bange weetegeke okunnyaniriza tebangulidde uniform naye bannange nawankubadde ndi munene mashallah ze tebankolerangako online. Yeno online wetu wefaanagana. Ya rabbi alhamdulillah. Bannaye mugenda kunnyaniriza kyovala abaana abasinga bakoma omukasirisa nze kyemmaze olaba. Step mother. Alhamdulillah. Kakati nze kyembuuza
baboosi bammwe babakolerako koko ku surprise bwe buti, baboosi bammwe babagulira ku birabo nga bino, babakolera ku bintu nga bino, oba baboosi bammwe babi. Omanye eri abawalabu seba abalungi, abawalabu gye bali abalungi, kati boosi woono mulungi naye omuwalabu Katonda yamutonda mu bbumba kye. Oyinza okusanga omulabu bamutonda bamubumba mu gundi, bamubumba mu vvu, nga bakwata evvu ne balitabula ne balyoka babumbamu omuwalabu. Kubanga omuwalabu nze yansobera, ye yagenza okulaba nga bw'ogenda mu moolo okushopinga engoye alina kuleetera mwana muwala ono bigoye bya sikweya, yagezese bunashopinga biyinifoomu ebinene, okuli ogupala ogwa bbulaaka, okuli ogupala ogwa sukweya n'ogusatu ogwa sukweya n'abimuwambo Kadaama byalina okwambala ng'akomawo e Uganda. Nze abawalabu bansobera. N'agenda n'akwata sente ze n'azigulamu niigiina, n'agamba ono Kadaama asaana kwambala niigiina ng'addayo. Kati nze mbuuza, abawalabu oyo tebambala ngatto gye babeera, bambala niigiina yekka simanyi. Kugamba oba Kadaama yegezeza mu ngoye ze bamuwadde n'empulidde ng'enseko ziizita bannange. Kati gwe sooka omulabe bw'atunula, sooka omulabe bw'afaanana ng'ali mu kwegeza mu ngoye ze bamugulidde. Mu baboosi bamwe babagulira ku birabo, naye bawalabu bameka abagula ebirabo? Omuwalabu n'akukolera shopping ng'okomawo Uganda, bameka tebasangika. Abawalabu abagula ebirabo tebasangika, naye nga gye bali, of course gye bali. Abawalabu abasinga kale asobola okuba nga mubi, naye abamu balinamu kale akawaawo akagaba, oba baba bagabisa mutima mubi oba mutima mulungi simanyi. Naye okusinziira ku bintu bawa bakadaama bano biba bya mutima mubi, guno si mutima mulungi. Kati Kadaama ono ayinza okuba nga yakula bulungi, nga mu butuufu yakula bulungi, ng'alina amabina ge bulungi nnyo, alina figa ye. Kati omwalabu aba ayagala abikweke aleme biraba, oba mama yabiguze simanyi, oba baba yabiguze simanyi, naye ku budde ababiri yabiguze koona ababiri yabiguze. Ate okubanga mukazi, awo omusajja tayinza kugula bintu bwe biti, ate okubanga mukazi mama ye yaguze ebintu bino. Luno olutalo lwa mukazi na mukazi, luno olutalo lwa mukazi na mukazi. Luno olutalo tese omusajja tasobola kumakya n'agulira mukozi wa waka bintu bwe bityo, sikiwa. Kuba ne wabanga wano Uganda omusajja ng'agula ekintu ng'agulira omukozi waka ekintu, tasobola mugulira ngoye zifaanana bwe ziti. Era tesobola omugulira obugoye obumukwatamu. Kimanyi n'abawalabu abasajja bakimanyi. Kati olutalo lwa mukazi na mukazi, omukazi yagenze n'agula bino ebintu, ayagala Kadaama atoba okudda e Uganda nga amyansa bumyansa nga matabuta, era kwe kumuyiwamu ebikumba. Kadaama bamuyiyemu ebikumba. Kati ekibuuzo kyange nze mbuuza, gwe baali bakuguliddeko ku birabo, baali bakoleddeko ku shopping y'engoye ng'otambula nga bakusiibula? Si omayiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera, esibagenda ddala mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga bannange, mwebale kundaga mukwano. Mwaba tufudde ennamba emu awatali mmwe singa tetuliiwo, naye channel mugifudde y'amaanyi ku lw'amaanyi gammwe. So mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala mwenna abandaba n'abatannaba kutwegattako, mugende maaso n'okuba nti ate musubscribinga bannange. Eno y'ensibuko y'amawulire agamba agatali edited, ageesigika. Mbagala nnyo mwenna, mubeere bulungi. Peace and love.